Ebyomusumba Rosias Bugingo byeyongedde okutabuka mw'era emizimu ebiri gye giri okumutawaanya ng'ate ogenda okubifuna maaso awo Bobi Wine ate poliisi nayo emulemesezza okugenda e Nakasongola akatambi ogenda kuba ng'okafuna maaso awo Calvin Kayanja bannange naye atabuse bubi nnyo Prima Kadashi ne Gyosted wamma nabyo tebinnaba kugwa era nga Sharon aleese awo obujulizi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongerera okusabira mwena abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka bizinesi zo tezitambula bulungi oba oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko ku nnamba y'essimu weeryawate wamma akulombera edduwa munnange bo abaana abawagizi ba Uganda Cranes wamma babyekoze byonna ye njogera ekindeke kiwamma nga naawe ate woolabaawa era nga gyensangidde n'abayala oba tubayite bayoota oba bayala abasajja bakulu nga bakutte ebifulaska bya juice ate nga bakulaga nti babinywa ate nga bakulagira ddala nti obulamu bo butambulira ddala ng'ate we balira wamma kwegamba muli ate bawagizi balungi era nga si bwe bokka wabaddeyo no n'abambadde t-shirt za baluta za ebbanga ono omusajja eyakwana oba eyakozesa abasajja abasukka mu 400 ne weebuuza ati t-shirt yo bajampadde yakine banaki abaana bo baagala violence buli kadde abalanga bambadde ama t-shirt kinyankole kiki kino kwegamba wamba kibadde eri nga kitokota nga si kisaalikire ne maama ono omusajja naye yamenya record omusajja yakwana ekyalo kiramba bweddu banange bwe tuliranga mu bantu ababaddeyo kwe kubadde n'omusumba Rosias Bugingo munange naye nno y'omu ku bawagidde akapiira yeesi wadde abaddeyo naye ate bamutabukidde bubi nnyo ebyali Shadibyo bizzeemu n'Irene eyafiira mu katebe wali ku kyakiye ku Kananirandi wano waliwo kubimulangira ngenda kubanga mubatuusaako ate tweyongereyo n'agayiro mbwe era nezino essaala zaasaba ennaku zino mbu munnange emizimu gye gimulinnya ku mutu wamma ne gimwogeza ebyo ebintu ebitakwatagana kubanga tetugenda gamba nti oba ssaala ezo z'abeera asaba bintu biri awo tebitegeerekeka bya kolima ate ng'omusumba omukukuuti nga tumubuuza olina emisango gy'okukyankalanya kulayimu siini emirambo egi ebiri agivuga n'agijja ku kulayimu siini alinayo ogwa Richard n'ogwa Irene kati ogwa Irene yakutaddemu diversion n'alyoka akuba ebiranga n'akaaba naye Bugingo weekola obusolosolo maimuko you can animal yourself so abantu bagaye buyakaabya olimba wasaddaasa omuntu kati ebyo wabizibikidde naye kale awo watuyisizza nengamba how did I not see this naye mukoze nkugamba bwe nti mwannyinaze oyo yampadde olukusa yaŋŋamba omusajja aganye okutukuza obufumbo mwabye oba omwabye ate nemugaba kakasa atalina kyajja kunkola olwedde nina obujulizi yatta omuntu namwanyinaze bwogaye nti naŋŋamba musabike so kati ŋŋenda kukusabika era yeyampa enamba yaki yalooya nenfuna fayiro yammwe eyo naŋŋamba yuza konze kale mwanyinaze omugave bw'obanga bw'ogambye omulimu ŋŋenda gukola as you ordered nze mwanyinaze yantuma naŋŋamba nkuteekeko akabindo muwase olabe neyakenyinaze ekyomukasino the casino girl batugamba nti omuntu yenna bwafuka president agenda mu state house eyo wabeerayo bayaga so kakati chachi yonna bw'owasa noteekamu owa kasino eyo chachi efuuka kasino do you know any nearby casino around ko 2 oba ku 3? Is there anyone who knows any nearby casino around Makerere? Please, anyone to direct me the nearby casino around Makerere. Nyabo. Seba ngamba mbu simanyi otusabira okufa. Mbu mukama abo be balabebo. Mukama omumanya gwo musongera ku balabebo. Seba odida balabebo. Obatuma mukama ogeza okiddemu
oba gw'omulagirira oyala katonda mubuza muzza walala omutunuza walala sebo dira abalabe bo gw'owasinika mu balabe ba Mukama kisiru kyanywa butto toddamu ebintu ebyo so mulimu omwaka ogujjambula mu bo nga kwegamba n'ewekibanga kiri baki ng'oba toli gwerabira kati naye omusumba Rosias Bugingo guno omwaka ogwa 2024 nsuubira era nga nkikakasa nti teguliva mu bwongo bwe ndowooza paka ate Mukama waali mu ekirambo munnange yettira abantu era yakata abantu babiri okuli Richard wamu ne Irene ng'ate amalanga emisango gyabwe ng'agibuzaabuza munnange we tuli naye nga bo bajjaaji baamugambye akole kintu kimu agende yeetonde maama w'abaana abakulu omukyala Teddy Bugingo bino byonna bijja kutereera kale munange bwe tweyongerayo ate ew'omukyala Bad Black wamu ne Hasha mbadde mpita ayita eyo n'ensanga ekibaluwa kiba kuntumye kino ekyawanvuwa ne kikoma nga kigamba mbuze nze Bad Black n'omwami wange Hasha munange twekyaye obutaddamu era nga waliwo n'ensonga lwaki bakoze eki beekyaye ne ngamba sha tekisoboka Bad Black ng'ayagala omuhazibandi we munange ngenza okusanga nga eyo fake account so ebyo ebintu ebibadde biyitingana mu Bad Black simanya byekyayi ne Hasha wama si bituufu yadde n'akatono ye Sirimu dadi we akyamuyina wali wonna mu bujjuvu kuba ekyo kipeegi kiriko n'abaana nga kibika abaana ba Bad Black nti bafudde bakoze ekikwegamba kiri awo ngenda kubanga nkibateerawo munnange mulimu omuntu nno gw'ofunisa olubuto gw'otika olubuto bannange no nakufuukira akabasa era nga ono ye Queen Masoro ndowooza na buno obudde alien skin alabika yejjusaaga bannange oba ono omuwala oba ne bakakuwaaki oba nafunisa waaki olubuto ate takandize duteeka mu kamera lukyali luto ekinene nnyo lulinga myezi ng'ena oba kale ena kitundu naye maama ali bulala n'olubuto gwatanaba kubuulira nti alien skin n'akasiisi n'akalolo n'enkukunyi byonna abula kubigamba bannange mulimu omuntu no gwowa olubuto n'akufuukira akayinja mu ngatto ate nga munnange mutuufu abyogere omukyalo ow'ewaka ono mama bebe yakazaala yakatuzaalira omwana omulenzi abitegere nti ayinayo mujja we kale we tuli munange we tweyongerayo ate ne Prima Kadashi olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'atutegeeza nti Prima Lusania agigaddewo kale mu ffe tetwategedde kinaye n'agamba nti alina ekyala kyafumba we yakomye okwo n'addamu n'aweereza ebigambo ebiyitirivu ennyo nga biweereza Joyce ogusajja gusiru amagulu gantunda teguweera baana bibadde bintu bingi nnyo nnyonyi ddala munange amaaso wano Sharon ayina omugambo gwali okumwogerako era ye Prima Kadashi avuddeyo n'agamba nti ebigambo byonna byeyogedde ku Joyce talina kintu na kimu kyonna kyejjusa nti ate tagenda kugenda mbwamwetondere olw'okuba taata w'abaana kubanga waali naye ate alinga eyafa mbu talabirira baana yadde n'akatono naye yagadde Lusania ati alina ensaniya bbiri zatunda Prima alina Lusania luno lwateekamu obutungulu lwadde afumba wali munyonyo alina n'Olusania olulwe lwatambula nalwo olusinza n'omukolera ssente no Prima luno Lusania alujja mu buzuno olw'okufumba kwebulizabuliza mu money laundering naye nga ye Lusania lutuufu lwenyini lwalina alutambuza e Malaysia alutambuzaawa lwerumuzanya bizinesi y'ebizigo lwerumuyimirizaawo lwerumuvumya abantu lwerumuwerusa kubanga abantu baagala Lusania lweru kati yagadde Lusania ki mukama wange yagadde Lusania olw'emmere onyo emmere gyadde afumba lwete luyinza kuwangaala kubanga omuntu Prima alina ensaniya bbiri z'abadde atambuza olw'emmere ng'alutambuza misana lukomaano mu Uganda ng'alina Lusania olulala ku mubiri gwe lwatambuza e Malaysia lwatambuzaawa lwasiiga ekizigo lwasukulabinga kakati luno lubadde kapita abadde mungi luno lwatambula nabo kumbi lwatwala e Malaysia luno nga terukyatambula ate nga lwabana bafumba ensaniya nabanya kati ensaniya ezaddala eziwooma bakuneza Prima akuba ettooke ne banga kubya ejjinja ffe twalya ku Lusania lwe bakuba ettooke noga twalya ku ne King Mayiko ne tulya ettooke nenzoga bakubya ejjinja oganya kwesi n'oloopa so yagenda balawula nga kiba abadde idol nnyo juganya Lusania Prima lwatunda lutambulira nnyo mu mawulire oli agenda ogosanya Prima lwatwala e Malaysia agula serebu tokability kiva Prima adda alumbani nalumba presenters nalumba Kasuku alumbye Zubeda alumbye John Black kubanga atumbula luli Lusania lwatambula nalwo suluno Lusania olw'emmere lwali lwafadda yata koze rosiyo na just agaddeko branch emu eyo Lusania naye nga branch endala era tero okulinnya ennyonyi ekola kiyalu nnyo Lusania lutambula tana losi jako agenda kunyukira mu magoba kati ubaka kibo oyinza okumuwa kuba tulabanga ali mu nnaku talina nnaku gyalimu luno market yeeyongedde Lusania lwatambula nyo kwaki agenda addayo e Malaysia e Dubai bantu baagala ensaniya lwatambuza balwagala
Hey. Kati abantu abalala abalinyanga kupima bagala okukola business bato bamaze nolwaki ojja kuwangaala lunene olw'emmere kuba sibaddewo omanye ekiri awo abadde atambuliza ku bigambo naye nga si emmere ewo omanye ebadde eri awo abadde adasaamu ebigambo n'alumba ono n'alumba oli nga wadanga olusaniya naye mukyala ono lwasigaza olusaniya olwokubiri lumukolera bulungi addeyo e Malaysia addeyo akole nga Jesodi ya moving on kati ali kuba TikTok aba Snapchat abalya ya moving on omuntu gwe wali ofunyemu ko kubyaka 2 3 nanti abifuna ne yali akimanyi yali afunye muntu akola mu town alina osanya lwatunda e Malaysia yali so kuwangaala Shalom bw'atyo munnange ate bw'avuddeyo n'akawaŋŋamula mbuno bino byabadde akola Prima Kadashi simanya Prima Lusania abadde just ye nga yeebuzaabuza naye ng'alina ekintu ekikulu ky'atunda mbu era nga kye kimu ekyabaawula ne Gyostere kyokka ye Prima Kadashi yavuddeyo n'agamba nti temuddamu kumugeraageranya yadde okwogera erinnya lye nga lisemberedde mbu omunyi w'enjaga omutamiivu ng'agamba Gyostere era yavuddeyo n'agamba nti ebigambo byeyogedde olunaku lw'ejjo talina kyeyejjusaamu yadde n'akatono kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Shakibu munnange ne Zali munange amawulire agali mu nkuubo Azali ali mu kutya okuyitiriva ennyonyi oluvannyuma lw'okutandika okuyitingana ebigambo mbu Shakibu omanye ennaku zino asinga kubeera Uganda kubanga gy'alina bizinensi era South Africa agendayo kaseera katono nnyo olumu Zali wawulira ng'ayagala okumupiikyamu nga ye ajje ne Uganda munnange agali mu nkuubo Shakibu ayagala oyo omwana posha tiktoka mwera ennaku ezo baali bali mu kuyomba okuyitirivu Shakibu ne Zali kale bwe tweyongerayo munnange olunaku olwaleero poliisi eremesezza olukuŋŋaana lwa Nuupu olubadde lugenda okubeera ate Nakasongola munnange tebasobodde kugenda mbayina mu maaso wano ng'ate bennyamivu bya nsusso bambi tebayombye tebakaayanye wabula balina akayimba nti bino byonna nga biwedde bajja kwambala engula ate nga bagenze mu nsi empya kansooke mbateereko wano ate tusobole okweyongerayo olutalo lugaluwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo galuwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya mwasuze mutya bannange People power, our power, people power. Akazindalo nkawadde SG. Ngamwadde maawe. Amuje baliko bannange. Olunaku lwaleero nga bwe mumanyi tubadde tugivuga. Tugitwala Nakasongola. Naye namwe bimwakoze buyikwe mubirabye. Tubadde tebisobola kubalekera obulamu banawantu batya nnyo. Ekibadde Nakasongo, ekibadde buyikwe. Bakibaleetedde akatengo Promax. Era ne bakeera kutuwandikira ebbaluwa era ne bakeera kudeployinga buli wamu wonna wonna ku makubo agagenda Nakasongola kubanga eyo abantu baffe baadde batulindiridde buli wamu wonna ebiweero ewa wonna wonna so ne bategeeza olunaku lwajjo mwa violatize traffic you can imagine ate nga bo bennyini nga bwe mulabye baadde batutambulirako nga bakuba abantu yagasi n'ebirala bwe bityo so automatically katengo kenyini kekabaleetedde okukola ki okuyimiriza programu zaffe so nsabiddwa okuba briefinga n'okubategeeza president ajja kugenda ku meetinga tulabe ekiddako era tubayite tubakommunicating simanyi comrade Waiswa nemujjano wamulina kyemwagala kwongerezako njagala okusooka okubeebaza olw'empisa zemubadde mulaga nti tubadde tutambula bulungi naye ffenna tukimanyi nti nno eggulo poliisi yabadde deliberate mu kublockinga traffic on one side basobole okufuna kye beekwasa so ffe tusigale nga twolesa empisa tubalage nti nno tuli solid tetulina powa ate era tusigale nga tukunga bannayuganda nga tukozesa platforms zaffe ez'enjawulo people power our power people power of course
babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti alimisa nkumbi kikaaki. So wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu n'ali ekyeggulo ti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu, naye abatanaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere. Abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka. Ne badaagadaaga ne Kamuli batuyisiza Gold Kamuli Road, oluguudo olyo tiriboolibooli, naye era ng'abantu gye bali mujjukiro litiniye ne bagamba n'abasoga bakyali kuki ku mulamwa, ne bagamba katubalinde Soloti. Baamala ennaku nga 6 esijajja kubabuulira. Ekisooka pulogulaamu yaffe bamala naye emyezi egi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu, wano tunaateekawa, wano tunaateekawa, wano tunaateekawa. Ebuyukwe baakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki, ne batusindika eri etaba mmotoka. Mwena mwayiseyo mwalabye. Ne tulaga empisa, tewabadde jaamu wa traffic okujjako nga Nubian bwagambye traffic eyaleeteddwa poliisi. Kakati embeera ate munnange bwekyo bwebadde kabadde kaseera ka kayongebero munnange oluvannyuma lw'okusalibwako poliisi ate ne bagaana okugenda e Nakasongola. Maaso awo nina Calvin Kayanja ate naye ayina byagamba Bobi Wine, ngenda kubanga mubateerako ate mulabe kiki kyagamba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Calvin Kayanja, ono n'omunange avudde mu mbeera n'atabukira omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu nti yes abantu bamwagala, naye enjogera ekyabulwamu nti ayogera voola abantu, nti era ye ajja kwewuunya nnyo singa anaabeera afuuse pulezidenti owa 2026 nti kubanga ebigambo bye byesitaza abantu, tayogera kalungi, ayogera avoola. Ono omukulembeze aliko nti ate ye nga ye Dr. Kizza Besigye gwe yabeerako mu biseera biri ng'akyanoonya akalulu, tayina mukulembeze yenna gwe yavoola oba gwe yayisaayisa mu maaso, nti ng'ono ate Bobi Wine. Era ngenda kubanga mubalekerako nze muzikirize mbasiibulire wano Mukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde, bakubireko ate mwefunire ebisingawo. Ekituufu Bobi Wine abantu bamwaniriza bangi ebintu. Bannabuyukwe bamulaze omukwano, abantu bakyakyansiza, balese emirimu gyabwe ne bamuwa obudde. Naye omanyi omuntu wakoze obulungi tulina okusiima. However nti abantu bangi bagetinze disappointed. Bamunoonyezaamu ekyamakulu ne kibula. Bobi Wine abantu bakwagala, kyenjagala okusooka okukutegeeza. Era bakuwa obudde okuwuliriza, okujjamu ekyo kye beetaaga mu kulembeze waabwe, naye tekiriimu. Bw'okwata akazindaalo papa nnyo, ovuma buvumi bantu, omuntu akunoonyamu ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobusuubuzi, ebyobulimi, ne bimubulamu ggwe. Simanyi lwaki tofiitinga mu ngatto ezo za bukulembeze. Njagala kubuulira bannabuyukwe bagetinze nnyo disappointed n'ebigambo byo, kubanga ekyamakulu bakinoonyeza mu ggwe ne kibula. This is the reality. Gwatabadde ku ground ddayo onoonye speech. Ombuuliro oba alina waakoonedde ku byobulimi, alina waakoonedde ku byenjigiriza, ku byobulamu, ku byobusuubuzi, ku bizibu by'abantu ebuyukwe, n'okuba wa solution kutya bwe basobola okubivaamu. Bw'okutta akazindaalo otandise kubayimbisa, oli mubiri byawanika wanika emikono bw'oba oyagala kabaka. Kati abantu bakwagala mu kyabukulembeze si kyabuyimbi. Okitegedde?
era weewale nnyo olabe nti okyedistancingako abantu okujja gy'oli nga bajja kukulabanga muyimbi. Yambala essuuti y'obukulembeze n'engato z'obwa pulezidenti ozinyweze kuba bakwagala abantu bakuwa obudde. Aweeva buli muntu akusemberera agetinga disappointed kubanga mugwe temuliimu nsigo n'amagezi ga bukulembeze. Abadde ku laalizi zino kozi buyukwe tubadde live. Ebuyukwe tubadde ku ground I was there. Ne tunoonyeza omukulu kyatugamba ekyesimba koyinza okumuweera akalulu ng'omukulembeze nga tewali. Naye nga tumwagala because nti muganda munnaffe. Naye naffe tutunuulira emitwe. Noga ne guno omutwe guntwala mu maaso ng'eggwanga nga njigyeko ebyoluganda. Oba nsigale ne Museveni omunyankole, oba ngende ne Muwoozo omunyankole, naye ng'ayina ekitwala eggwanga mu maaso mu mutwe mwe ekiri. Oba ono mulonde ku nga muganda wange, naye ng'eggwanga ligenda kwebbika. Kubanga muliye talinaamu byanjigiriza byategeera, toyinza kumubuuza byankulaakulana, toyinza kumubuuza bya busuubuzi oba bya bulimi, mutwe guli blank. Era abantu basigadde nnyo mu debate ebuyukwe. Mukubo ngoma z'okubasiibula ne baganda yoyo mukulembeze oba twaleese muwemuzi oba muyimbi kujja tuyimbiramu. Ebizibu ebitutokyalinga, ebizibu ebiri ku mazzi, byonna nga tatubudde solution bwe tusobola kubigaayagaaya na kubimaliriza. Twekulaakulanyiza tutya, tweyambye tutya ng'abavubuka oba abakadde, byonna ebyo tebabikulabyemu. So my brother, Bobi Wine njagala kukusaba era okutegeeza nti abantu bakwagala. That's why bazze mu bungi. Negezaako nnyo okufiitinga mu ngatto z'obukulembeze oveemu eby'okuvuma abantu nga tonnayo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba brother oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okukyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigirizinga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias